Minister ow'ensonga ez'amateeka era nga ye president w'ekibiina ki Democratic Party DP Norbert Mao atubulidde nti agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ekibiina ki NUP kyegatta ku mukago ogwa iPod ogutaba ebibiina by'obufuzi byonna mu ggwanga. Mao agamba nti ebibiina bitaano bijjakkiriza okwegatta ku mukago guno wansi w'etteeka erikyali eppya, kyokka ekikyamulumya emmeeme kwe kulaba nga NUP bakyagaanira eddala okwegatta ku mugendo guno ogwa iPod. Ono agambye nti ekibatwala mu iPod si kyakugabana nsimbi ezigenda eri ebibiina by'obufuzi wabula kukakasa nti mu ggwanga mubaamu emirembe nga bannabyabufuzi bayita mu kuteesa. Omusasi waffe Kabitwe mu bujjuvu. Okuvira ddala ekibiina ki NUP kyaggulwawo kakati emyaka gikonye 5 miramba kyaganya ddala okwegatta ku mukago gwa Inter-Party Organization for Dialogue oba iPod nga kigamba nti mpawo kalungi kagulimu kubanga ne bateesa ekibiina ekiri mu buyinza kisigala kibatuusako obulabe naddala okukwata abakiwagira. Mukyatulirwa ng'ekyali kigendereddwa mu kugolola banettumba kyebuvuddeko Parliament yayise ennongoseza mu tteeka the Political Parties and Organizations Act ne kifuuka kya buwaze eri buli kibiina kya byabufuzi okwegatta ku mukago guno ng'ekisisigiza tekirina kuganyulwa mu nsimbi za buli mwaka eziweebwa ebibiina ababaka mu Parliament bisobole okweyimirizaawo. Okakasa nga kino kiteekebwa mu nkola minisita akola ku nsonga z'amateeka Norbert Mao yakulubuta omukugu gw'ebbaluwa gye buvuddeko n'aguweereza eri akakiiko k'ebyokulonda nga kalagira obutagabira ebibiina by'obufuzi byonna nsimbi za iPod okutuusa nga bakkanyiza ku nkolagana empya wansi w'etteeka eryakayisibwa. Kati olunaku olwaleero Norbert Mao era nga yakulira ekibiina ki Democratic Party atugambye nti okuva ennongoseza lwe zaakolebwa mu tteeka lino erirungamya ebibiina by'ebyobufuzi ebibiina bitaano byebagateeka omukono ku nkolagana eno empya nga nekyo kyali ku ndeebolebo y'okuteeka omukono ku nteekateeka eno kyekya FDC. I think those are the 5 that have signed the new MOU. So I've got a letter from FDC saying the party president is willing to sign. Mao agamba nti wakwadde baliko batuuse mu nteekateeka eno ekimusuza ng'akokunadde nga lumwande mu kikata kikya NUP ekyefudde n'ampulira zibi n'egaana okuteeka ekitiibwa mu mukago guno wadde okuwuliza bagukulira kye bagamba. We expect that NUP, this is not really about President Museveni, this is about Uganda. I don't know why people want to complicate something so much. Mao agamba ne bwe kibanga kyetaagisa kweyambula bitiibwa afuuke ng'owa wansi agenda kugenda ku kitebe kya NUP agumbaawo okutuusa nga bakikulira bamuwadde okutu ku kyokwogera ku iPod. I'm ready to go to Kavule and kneel and beg and say, please, you represent an important constituency in Uganda. It doesn't matter whether you are saying what, but you are part of our body. So I'm willing to kneel before the political parties for the sake of the future of Uganda. Ono bakanyiza ebigambo banti iPod yeesigamye ku kyakugabana nsimbi mu bibiina by'ebyabufuzi n'akakasa nti kibagatta ku iPod kwagala mirembe na nkwatagana naddala nga bwogeraganya n'ekibiina ekifuga. Kino ekintu si kya ssente, tikufuna ssente wabula kugatta bannayuganda na kubeera n'omutima gw'okwogeraganya. Omuntu asobole okutuula n'omuntu gw'atakaanya naye osanga onoosobola okumumatiza akkirize by'ogamba. Kyokka Mao akyogedde lwatu nti bonga DP ensimbi za iPod bazaagalira ddala era nga bakuba n'okulaba nga bannaabwe babegattako omukago gusobole okuggumira. We all need that money. I'll be the first to say it. As DP we need that money. Maybe others don't need it. But for us we need it. And that's why we will struggle to continue being members of iPod. Abakulira ekibiina ki NUP bazze bakyogera lunye nti mpawo kigenda kubasikiriza wadde okubakaka okwegatta ku mukago guno gwa iPod. Bogo balumiriza nti mpawo kalungi kagulimu newankubadde nga gwali guzimbiddwa ku mulamwa gw'okuteesa emirembe. Sinti titwagala kuteesa naye ebiseera ebisinga n'okuteesa kuno ekivaamu kyekiriwa. Bateeseganya kuvinda ddala iPod lwatandika myaka giyise mu 15. Tewali bitambula birungi, ebyobufuzi tebitereera, abavuganya bakubibwa n'ebirala. Ye abaffe abagamba nti bo okuteesa bakwagala nnyo mu Parliament tuteesezaayo.
lwaki ebiteeso bituteekayo tebabiwa kitiibwa. Mu kiseera kino ebibiina ebirina ababaka mu paalamenti bibadde bigabana ensimbi obuwumbi 3.5 buli mwaka, ng'ekibiina ekisinga okuba n'ababaka bangi mu paalamenti ki NRM kyekitwala ettereetebbwa eddene. NUP ebadde esinza ababaka bangi ku ludda oluvuganya gavumenti n'eryoka egoberera, kyokka bino byonna byakumye mu tteeka ekkadde. Kakana ekibiina kyokka ekiri mu mukago guno ky'ekyokuganyulwa mu nsimbi zino.